abasiramu mu nsi yonna basadde Idi emalako ekisibwa nga kitebe ky'obusiramu e Kampala mukadde abasiramu bagenze mu bungi wakati mu kugoberera ebyagiro ebitangira okusasana kwa COVID-19 kokulemeddwa Mufti Sheikh Shaban Mubajje nga yebazizza abasiramu bonna abasobodde okusiiba ekisiibo anyoleddwamu n'abatasobodde kusiiba olw'ebikolwa ebitali bimu omuli abalwadde n'abasibe atasobodde kutuuka ku Ramadhaani eno nga baava mu bulamu buno obw'ensi. Allah abasaasire abateeke mu kifo ekirungi n'abali mu makomera bajavumidde ebikolwa by'Abayisirayiri okuluma Palestina badde nga bali mu kisibo kyokka ne wataba mawanga avayo kukivumirira. Ensi emu oba bbiri ez'obusiraamu ze zaakavaayo ne zoogerako naye amawanga amalala gasirise. Tusaba amawanga g'abasiraamu n'abawarabu muveeyo na buli mawanga gonna agalumirwa emirembe gavumirire ekikolwa ekyo. Bannaffe basiiba naye ate bwe babayiwa omusaayi gwabwe. Asabye eggwanga lyaffe okuva mu mirembe n'ayozezza n'omukulembeze w'eggwanga okulayizibwa. Asabye gavumenti okuta abantu bonna abakwata olw'ebyobufuzi kubanga ekiseera kyabwe kyawedde n'abo abakwatiddwa ku pikipiki zaabwe zibawe baddemu okukola. Naddala abakwatibwa ebyobufuzi bino ebiwedde abasumulule badde eka nga bwe yagambye nti akalulu kagize eki kawedde. N'abavubuka baffe kati abakaaba abanyagiddwako bubooda bwabwe kubanga babadde batambula kiro babusumulule babawe bagende bakole emirimu gyabwe. Allahu akbar. Oluvannyuma lw'okusala abadde okutuba okulemeddwa amyuka Mufti Sheikh Abdullah Sima abazira abasiraamu bonna mu ggwanga okusigana abakola birungi nga bye badde mu kisiibo kw'okusala okubadde ku Katonda okubagamba walitukabbiru llaha ala ma hadakum mubeerenga mutendereza Katonda olw'okuluŋŋamya n'okubagayidinga n'okubalalikako okusiiba nga mugenda kufunamu emigaso. kw'okusala okubadde ku Nakivubulo okwabatabulika ebinakisa okulemeddwa mu Sheikh Yahya Mwanje ono avumidde enguzi n'obutemusaku n'obuseegu bisuse mu ggwanga. Ategeeza nti abantu bangi basibiddwa amakomera awatali musango wabula nga byonna biva ku nguzi. Ssaabawandisi w'omusikiti gw'e Nakasero Sheikh Ayubu Nyende mubaka wa Amir Umma asabye gavumenti okuyamba ku nsonga z'omuzikiti ogw'amasikiti n'olugagalwa balunakutira abasiraamu okwongera okusala Allah gubaddizibwe. Tusaba gavumenti egguse ensonga eno abasiraamu baddemu okusaalira mu muzikiti gwabwe. Tukimanyi nti abantu abasiraamu abawangalira mu kitundu ekyo bangi mwawalirizibwa okupangisa ebifo musaaliremu. Okusiba kwaffe n'emirimu emirungi gye tukoze mu Ramadhan. Ye Sheikh Saad Maya imamu w'omuzikiti gw'Amasiki Salamu Kibuye Makindi asizidde mu kusala Idi ku muzikiti okunakutira abasiraamu okuwala ebikolwa ebyeko. Abasabye okusigala nga beesiga badde mu kisiibo n'abakuutira okujjumbira okusonda ssente basobole okugula ekifo we basalidde bazimbe omuzikiti. Kibeere ekifo eky'obusiraamu insha Allahu tabaraka wa taala. N'olw'ebigambo ebyo mbaagaliza okusanyuka obulungi, mbaagaliza okubeera obulungi, mbaagaliza okubeera abantu abeetoowaze nga bwe mubadde. Okusala kutandise ku saa 3 nga kulemeddwamu Amir w'omuzikiti Abdul Malik Lule ate wetwale Nuwanaba yasomye kutuba ng'akubiriza abasiraamu okusigala nga beeyisa bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala mwetagako Allah yagamba yenyini olw'okuba nti yasasula omuntu akoze eki asiimye ki Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala la'allakum tattaqun musigale nga mukola ebyo. Nkutira abakyala bannange bonna n'abaana tusobole okusiiba sitati ennaku ezo omwaka omulamba babe nga tusigoberera abakyala abalyamu ku nnaku bonna babe nga baziriwaze tusooke okuliwa masha Allah ennaku ezo abakyala zetulyamu tusooke okuliwa tulyoka tusiiba sitati omwaka omulamba masha Allah. N'abasiraamu abalala bajumbidde okusala Idi ku muzikiti gwa Bubeka disitulikiti Kazembe Sheikh Abdul Muhammad Mukwaya wajjukiriza omukulembeze w'eggwanga okubakwatiza ku ssente obukadde 150 bye basuubiza okuzimba ekizimbe.
imaamu w'omuzikiti abibabulidde naye tusigalizaayo ekintu kimu tuviire ddala mu musingi nti mukirabye ebintu bisoboka kakati okuva olwaleero lino erinnya likwatitoyita eryakateegaya tweyongerere ddala tuzenne abasiraamu tubeere baani bakateegaya. Nebaza abasiraamu bonna gye bali okubeera nti empisa ennungi ebadde mu Ramadhaani era ebeerezeemu ne mu buntu ne mu mbeera zonna. Iyo mu lufule bala basize ndi 13 ng'embuzi zibadde 2 abasuubuzi twogeddeko nga balambuludde embeera nga bwe badde kasente ndabo bala situation simbi kubanga wajja tuyingiza onakuba ffe Katonda tutegekera nga ffe abasiraamu iliwo nnyingi naye nga tusazeesazeeyo ente ano tutambu ekeno okulomu